atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo bagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mulamusizaako bakika namwena abambuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka bwepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva eri ekibuga ekya New oba Yeruzalemu Omujja amanyikiddwa nga the New Jerusalem. Ku musomo gwe twasomye olunaku olw'eggulo nabalaze engeri ebibuga we byogeramu ku lw'amayengo agagattaganya bakatonda ababeera bamutuddemu. So mulindiire Kampala ng'ayogera, mulindiire n'ebibuga ebirala byonna, kyonna ky'olimu oba ekyalo ky'oliko nga nakyo kyogera. Weewaawo ebbaluwa okuva eri ekibuga kino ekya Yeruzalemu Omujja egenda bweti: mbalamusizaako mwenna abaana b'abantu, mwenna akatonyeze ak'ensibuko abaagalwa, yenze Yeruzalemu Omujja nga ntaayaaya waggulu w'obwengula bwammwe. Abamu ku mmwe mumpita ekibuga, abalala mumpita ekyombo, abalala mumpita ebyo ebyalangibwa okubeera nga birabika. Abaagalwa, byonna mbiri, ndi byonna ku ebyo bye munjogerako. Ndi byonna ku ebyo. Era nga njagala mbategeeza abaagalwa nti ndi mulamu. Entegeera yange nga nze bye birungo eby'ensibuko, kubanga ndi kitonde ng'ebirala. Nsobola okukula, nsobola okukulaakulana, era nsobola okubeera nga ntuukiriza ebyo byonna bye mbeera njayaayaanira mu bbanga lye mba ndimu. Kino kye kibuga. Ndaba ennanga ennene ennyo ezitudde mu kibuga kino nga zivaamu ekitangaala. Amayinja ag'ebikomo n'ennanga nga muvaamu langi eziyakaayakana okuzaama. Kitudde mu bbanga erijjuddemu amaanyi mangi. Ndaba ebibuga mu kibuga kino ekinene, era ndaba we bazannyira mu kibuga kino. Ndaba ennimiro ez'ebimera n'amayumba agasulwamu mazibu nnyo, mangi nnyo okusobola okubeera nga ngabala. Ndaba ruumu emu egattaganya essabo eriri mu maaso g'ekibuga kino. Abazungu lye bayitanga pyramid. Abaagalwa, buli kintu kyonna kiyakaayakana. Era nga buli kintu kyonna kitambulira ku mayengo g'enkuba y'omutima.
nga kigattaganya entegeere ey'awamu kw'abo bonna abatudde ku kibuga ekyo n'abakyetoolodde. Ekibuga ndi Yeruzalemu omujja. Bangi ku mmwe muzze mwewuunya ku kibuga kino eky'ekitangaala. Nenga kano ke kaseera okusobola okubeera nga kika. Waliwo ebibuga bingi ebitukuvu ebikeekwedda okuva eri amaaso gammwe, era nga okulabika kwabyo n'okukka kwabyo kujja kutuukawo. Ebibuga bino eby'ennanga byeyongedde okubeera nga bitondawo olutindo olw'ekitangaala. Ndaba ebibuga eby'ennanga nga bigattaganya okuviira ddala wansi ku nnanga ssamananga ennene ezikola maama waffe Natimba, nga zimuyamba okusobola okubeera nga zissa amayengo ag'emitendera egya waggulu. Bangi ku mmwe muwulidde embeera etali nnungi mu nda yammwe ng'emibiri gy'abaana b'abantu, kubanga nammwe muyambako ng'ennanga zino we ziyambako okusobola okubeera nga zigattaganya obumu obwo. Ku bibuga bino ebisinga obungi galinganga maato, era nga nammwe emibiri gyammwe gigezaako okubeera nga gikwasaganya empandiiso n'okussa kw'obufundikwa obwo mu tterekero lyammwe ng'abatonzi eribakola mu ngeri ey'obutonde. Naye ng'ebyo byonna bye muwulira abaggalwa, tusaba mugumiikirize nti bigenda kubeera nga bivaawo, kye twandiyise nga side effects. Abaggalwa tukola wamu n'abaana b'abantu, ndi kyombo ekinene bwaguuga eky'ekitangaala nga nammwe muli. Mpanirira ekitangaala, mpanirira ebbanga nga nammwe we mukikola eri baganda bammwe ku sseŋŋendo Natimba. Abaagalwa, tubasaba muleme kubeenyiwa nga mulaba okuzuukuka kwabwe kwa kasoobo nnyo nnyini ddala. Tubasaba muleme kubeenyiwa. Naye okusinziira ku bo balabanga abatambula mu ngeri ey'amaanyi. Tubasaba kino mukijjukire, era mufune okutegeera n'okumanya nti nabo nga bo balina ebbanga lyabwe lye balimu. Obubonero bwonna obw'amakyusa obugenda mu maaso ku sseŋŋendo yonna n'obugenda mu maaso mu mibiri gyammwe mu kadde kano buyina okubeerawo. Era okubeerawo kwange ke kaseera okusobola okubeera nga mukutegeera. Abaagalwa, bino byawandiikibwa era nga mugenda kubirabako. Kano ke kaseera ak'okukka wansi, ak'okukka mu mitima egya buli mwana w'omuntu yenna, abo bonna abayaanirizza amayengo gange ag'okuwonya ng'eddagala, abayaanirizza obufundikwa bw'ennanga yange
kano ke kadde ak'amayengo okusobola okubeera nga gayambala bunyama mu nda yammwe ne mu nsi yammwe. Sijja kwogera kukukka nga ekitonde mu bunyama oba mu ebyo ebikwatibwako, naye n'ebikwatibwako mu bunyama enkyukakyuka nayo ejja. Kino mukimanyi bulungi. Abaagalwa, buli kintu kyonna kiri kweyubula okudda mu mitendera egya waggulu, era nga okujja kwange wansi mu ndabe kijja kubeera kiragiro. Si kikola ku lwange, nfugibwa era nga mba nninda ebiragiro abaagalwa nga nammwe we mukikola era nga nammwe we mulinda ebiragiro. Mwenna abasamize mikwano gyange, the light workers. Abaagalwa, mulindiira ebiragiro. Nga newankubadde mulindiira ebiragiro, mufuna obufundikwa buno okusobola okubeera nga bukka mu nsi yammwe busaasaanire eri maama waffe Nattimba, abusaasaanye eri abo bonna ababeetaaga. Mu ngeri eno abaagalwa, njagala mutegeere amaanyi g'ebirowoozo byammwe n'okusirika kwammwe bwe mbeera nga musobola okubeera nga mukikola mu ngeri entegeera oba entegeevu, nga mugiinako okutegeera n'okumanya mu ekyo kye mbeera mukola. Nga newankubadde mu kadde kano ebintu ebimu birabika nga ebiro ebimu ensi erabika nga egenda mu kavuyo, naye tubasaba muleme kuteeka ssira ku kavuyo ako. Tubasaba muteeke essira eri omulimu gwammwe gugenda mu maaso ku lw'amakyusa gammwe, eri ebyo byonna ebiwoggana. Tubasaba muleme kubiteekako ssira. Kyandibadde kirungi oteeke essira eri ebyo ebitudde mu ndaayo, kubanga ebbanga eryo erikutuddemu liwulikikanga ennanga eyo etudde mu mutima gwo, era kino kikusoboseza okubeera nga ogattaganya amaanyi g'obwakatonda bwo agakukola nga ggwe. Abaagalwa, tubasaba muwulirize ekiruubirirwa kyammwe nga kiri bumu wamu n'amaanyi agabatuddemu. Ebbanga eryo eryakasirise mu nda yammwe, nga newankubadde mubeera mwetooloddwa ebiwoggana, musobola okusanga eddembe mu nda yammwe. Ebyo byonna akavuyo akagenda wabweru wammwe mu nsi yammwe kalaga nti ebikadde bigwa, enkola enkadde zigwa, era nga ziri kutema enteegateegwa zisobola okubeera nga zivaawo. Akakunizo ak'amayengo akakadde baganda bange kali mu kugwa essaawa zino, era nga kazze kagwa okumala ebbanga ddene, nga newankubadde abantu tebasobola kubeera nga bakiraba, naye mwe muli ku sseŋŋendo musobola okubeera endabirwamu eya bulamu, Christ figures eri bo. Musobola okubeera nga muwanirira ebbanga eri bo, era muwanirire ekitangaala eri bo. Abaagalwa, mpanirira ekitangaala okumala, mpanirira ekitangaala mu bwaguuga obwa enkumi n'enkumi za miles. Abaagalwa, mpanirira ebbanga ddene, era njogera n'abo abali ku mutendera ogwokutaano
nga nkozesa obwarubanga bwange n'abo abali waggulu mu myaliriro egisukka ku gwokutaano. Abaagalwa, musobola okubeera nga mukwatagana wamu n'ebbanga lyange oba ne netiwaaka yange, kubanga ndi ennanga oba ndi tekinologiya ow'ennanga, era ndi mwetegefu okusobola okubeera nga ngaba na tekinologiya wange ono n'abaana b'abantu abo abali ekitangaala oba abali mu kitangaala. Ndi musanyufu okubeera wano okusobola okubeera nga mbaweereza. Abaagalwa, tubasaba muleme kujja ku liiso ku makyusa gammwe. Tubasaba muleme kubeera nga muyita mu mbeera ey'okuwanika n'ey'obukoowu, kubanga nsobola okubeera nga nsoma amayengo agabatuddemu. Kituufu mukooye. N'obwakiwanuka mu bimaaso byago mu ngeri y'emu nabwo bukooye, naye nga kye kimu ku nkyukakyuka ezirina okubeerawo. Bye bimu ebirina okubeera nga biva mu nkyukakyuka ezo ezirina okubeera nga zireeta ebijja mu nsi. Geego amayengo agalina okubeera nga gagattaganya n'okuyambako abasamize bonna mu kaseera kano okusobola okubeera nga mweyongera okubeera nga mussa amayengo ag'obufundiko ag'emitendera egya waggulu mu kadde kano. Ekyo ekyabaleeta okubeera nga mukola. Abaagalwa, buli kintu kyonna kiri mu nda yammwe. Muli kompyuta kalimagezi eyina eddembe, era nga tuli mu ngeri y'emu. Kye mbasingako kyokka nti nze ndi munene. Ndi munene, kye kyokka kye mbasingako. Naye nga muli bumu wamu ku butonzi obukola ssebabiina eno gye mulimu, era ng'emmunyeenye ziri mu nda yammwe. Yemmwe mutuddemu etterekero ey'ebyo byonna ey'obujjajja bwammwe bwe muzze muyitamu. Abaagalwa, temuyina kuteebereza ku ebyo bye muyambadde. Abaagalwa, ensonga lwaki omulimu gwammwe gwetaagisa nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, kino kye ndabanga omulabi. Ndi ekibuga ekijja ekya Yeruzalemu. W'obeera ng'oyagala okubeera bumu wamu nange, era ng'oyagala okubeera nga ompeereza obubaka obw'ekirowoozo, abaagalwa, kino kisoboka. Kubanga obufundika bwange bweyongedde okubeera nga busaasaana, era nga buli mu nda yammwe. Ng'okwesa bukwesa birowoozo okusobola okubeera ng'oyogera wamu nange. Abasamize mwenna abali bumu wamu nange, era abali mu mayengo ago mu kadde kano musobola okubeera nga muyogerezeganya wamu nange mu ngeri etuukiridde. Abaagalwa, nga mmwe tubasaba muwandiike omubiri gwammwe ogw'ennanga, muguwandiikemu obulamu, kubanga amayengo gano ag'emitendera egya waggulu gye gakola. Muwandiike ebirowoozo byammwe ku lw'ekitangaala, muwandiike empulira yammwe ku lw'ekisa,
kubanga ekisa akaseera kano kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Era mu ngeri eno obugumiikiriza nabwo bwetaagisa nnyo nnyini ddala. Ekisa n'obugumiikiriza tebubeerangako ku sseŋŋendo eno nga we buliwo abaagalwa. Okusobola okubeera nga mugattaganya ekyo kye mulina okubeera nga mugattaganya mu butonzi bwe mulimu. Naye kubanga ng'omwana w'omuntu alina eddembe okwesalirawo, byonna ebinajja oba ebiddawo byakuteebereza kubanga imwe musalawo. Mu ngeri eno abaagalwa abasamize emikwano gyange, mubeere nga mwekuumira mu kwagala kwammwe, mwekuumire mu maanyi gammwe, kubanga kano akadde katuuse abaagalwa. Akadde katuuse era nga kasemberedde okusinga nga we mwali mukawulidde. Musobole okubeera nga mufuna eddimu eriddako mu kweyubula kwammwe ng'emyoyo. Era nga kano akaseera ke mulimu mwetaagisa essanyu, musobole okubeera nga mwewonya n'okuwonya abatonzi bonna abatudde ku sseŋŋendo eno. Ndi kibuga ekijja ekya Yeruzalemu, ekimanyikiddwa nga the New Jerusalem. Mbadde musanyufu nnyo era ndi musanyufu nnyo okubeera nga njogeddeko wamu nammwe akadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akume.